He wasn't in the picture, not at all. By then, I think it was just prophecy. Walabikira moyo naleta oluyimba najira bulimba. I had not met him by then. Okay. I didn't know even I would ever meet him by then. Yeah, I had no idea. Okay. Kampulira njagala kubuuza gy'omusisinkana. Twesisinkana abantu besisinkana. Twesisinkana somewhere. Sinateka gwanga ku bunkenke nempulira kati tuna n'engombo ya government where are you? Omusajja twamuteekateekako omugamba nti kati omanyi wano we tutuuse ndabika ngenda n'omutegeka nti nekitajja nga shock kukabira nsi yonna. No, I told him. He knew about it. I told him because ekyaffe kyali kyaggwa sometime back. Though you guys had no idea, but Charlie Chagwada, and everyone was moving on with their life. Budiomi are moving on. I was shocked as well when that was the kind of reaction from him, but he knew about it. Okay. Namugamba bulungi. Oba byali byakusaaga nga tasuubira nti ddala really wali ogenda. Omusajja nga yakaaba. Mubamu emboozi ez'okusaaga n'ekintu, someone telling you know what, I've moved on with my life, you know, nafunye omwami, ngenda ku moving on. Sirowooza nti kyakusaaga. It's not something change ogera every day, you know. So by the time I tell you nti munnange I've moved on, pakitegeeza. Okay. Nkwano laba, this is my life and you live once, and if anything happens, it's my life at the end of the day. Obulamu bwange bwemba nkoze ekirungi kiddira nze, ekibi kiddira nze, nti muli mbeera ninamu ekintu ekyo ky'okuprioritizing. I prioritize myself. Okay, cut now. What is good for Rema? You ain't go muntu, you know. This is my life. I have to live it. I have to do what makes me happy, you know. So embeere ya nyambo obutafaayo anya yogedde ki anya agambye atya, because it's my life right now. Okay. Kwakati biba tebigasa yakola wati wanze nakola bwenti no ebintu byajana kito kudda ogamba nti like when you're in a relationship, it's about the two of you, and by the time both of you decide and you're like, you know what, I think this is not going any further, mubane ensonga zammwe nga abantu abakulu. Wandi muntu mukulu ate naye muntu mukulu ate mmwe ekitiibwa kye, era sirowooza nti nina engeri yonna gye nali neeyisizaamu even when I was still with him or even after, in disrespecting. Okay. So I don't think I can start now. I respect him, and he's a mouse father, and I can't really start telling you, oh, he did this or he did that. The blame game is not mine. I don't play that game. Blame game, no. Okay. Yeah. And then there is also this other part. Nti Rema yali agala mpaga nga Kenzo tanatuka kusalawo, so bweyafuna mbaga agenda okukola kyali ayagala notambula n'ogenda. Okay, by the way, I want to make this clear, please. People out there, when you're in a relationship, it's not all about mbaga. It's not about mikolo okitegere. But when that bwekijja chance eyo bwejja ng'oli omuntu mwetegedde, oyo wulira nti omuntu ono gweyagala obeera naye, gweyagala olaba enkya luli okitegeera, mwetegedde agumidde ebirungi byo n'ebibi byo okitegeera. It's not about embaga. Banange simbaga, singa nali njagala mbaga, singa nali nsobola ogyekolera nga ndi ne Kenzo nenga mumanyi yadde tayagala mbaga oba yadde tannatuusa kanjikole, no okitegeera nti it's not about mbaga.
though omukyala yenna yendagadde ofuna that assurance nomanya nti ndi mukyala gundi nkitegeera because as time passes nga mulina omuntu oba oyagala ne mwezimba mwenna ng'omanyi nti ndi mukyala gundi nga n'omwami wabeera agamba oli mukyala wange nga n'wabalowooza ku family nti banaye family njagala twezimbe tukole bwe tuti akimanyi nti eno ye family yange eri mu butuufu bwakyo okitegeera naye nga it's not all about mikolo banaye it's not about mikolo honestly if it was about that singa twagikola dda tekiri ku mikolo because emikolo si bye gikola obufumbo or any relationship okitegeera mugikola leero enkya nebiggwawo Rema mwali mwabeera dda ne doctor yes we had been together okay yeah we had known each other so it's not that we were new to each other like oh let's get married and then this no we were not new to each other and before the mikolo because that was a before the mikolo you guys were already staying together we were partners. Were you staying together? Sometime. Okay. Yeah, we were boyfriend girlfriend. Okay. Yeah. Relationship, your daughter and then doctor. I'm grateful. I'm grateful to God. They have a strong connection. It was magic. It just happened there and then. Like it wasn't a struggle for them to like connect. And I'm so glad that they have a connection. They are good friends, yeah. And ekyo nkyebaliza Katonda kubanga kyalinga kineeraliikiriza ng'omuntu, you know, because when my past relationship ended, I was like, okay, now getting into a new relationship, how will my daughter, you know, react? Like how ana getting atya anakwatagana atya ne daddy omupya, you know, those are worries for abachala ngozaddeko and then you're moving into another relationship obagamba nange banakwatagana, like it's your worry. Kyaneeraliikiriza nenkisabiranga almost every day ngansaba Katonda omwami gondeetera basobola okukwatagana n'omwana wange nga nkisaba nga Katonda nkusaba. It was one of my biggest worries, by the way. Omwami ajja bakwatagana ne ka amakange bakwatagana ne Katonda talyanguzi. He's a great dad. Amal knows and amachimanyi taina badadi babiri. Daddy mukulu ne daddy. Yes, aina daddy babiri. Uyamwita papa onamwita daddy. Kati enjawulo naye akimanyi has two daddies. Okay. And I'm grateful because at her age to even understand that it takes it, like that's God helping me place things together, put the puzzle together. Did you ever sit Amal down nomgamba kati baby girl I'm moving out of this home and then it's supposed to be like this? And I had to really think about it. Whatever they count no going in a test jogging okutula no revising kati ngenda mugamba kunonya bigambo ebituufu kati ngenda kagamba nti she's a young girl but very brilliant asokubuza ekibuuzo no gatufudde, you know, so nabirowooza mukaawo nengamba ngenda kagamba nti akana kange but I finally got the strength nenkatuuza wansi nga nako kalaba. You know, there's another daddy. You know, Kati, I want the confusion to go away. In a past relationship, mwenanga muliba ekigambo kiri babidongo. You can relate, yeah? Mwenna muli babidongo and then to crossing and to that side yeno kati tuli mu basawo. Is there any difference in the environment? A lot. There's a big difference. There is. Like via timing, like when to get back home, stuff like that. Emboozi bazanjawulo, you know. There's a huge difference, my dear. There's a huge gap, and I thank God nti Katonda ampadde akakisa kano oku experiencing this because it's a whole new different kind of lifestyle.
you know. Sivya lero tetugenda kudda. But it's really different. It's really different. And attention, you know, coping up. Yes. So manya taino kudabula naku, ayino kudaga bude bichali. Uchobu dobo kati nze nyino coping up ng'omuntu manye nti but doctor banyuka mangu. So obudde bwa different. So nze nyino coping up. There's a lot of work on my side, and I just thank God nti kati no omwami wange ye kino ekingira kimanyi. So siye muntu asobola okugamba kati kusho like, you know, he understands namanya nti kati bano ebintu bya bakola late hours, you know, asobola kugamba bampise ngenda kusho ngenda yimba sawa 2 natukanye bamimbisa 5 okitegeera. So it's a matter of understanding each other, but it's totally different. Rema, did you ever get time okutegeka Dr. Rachenkubuza bwekito oli muntu wa media like buli wamu omuntu abaagala okumanya ekigenda mu maaso? Did you ever prepare Doctor for that? Because bwe bakunoonya manya naye baba bamunonyezaako. You know that was going to happen. Please. We knew. I mean, please. We knew it was going to happen. You know. Tetwamanya how far it might go, but we knew. Tosobola kera kumacha, and you get into a relationship with a celebrity and you expect it to be easy, flat. Mpozi nga byakwekweka nga byakiyaye okitegeera byokwebirira. But if you're getting into a serious relationship, you expect the worst. He's not on Facebook, he's not on Instagram, you know. He had like an old Facebook page, Facebook account, long time. Ngacha so mwana secondary school. Yakaja yoda. Banyo muganga ochimanyi like ngona teasing omuntu. Now there's a fake story about him. Nechi mugamba. Like what? Are you serious? Oh, nabivako like paying your attention. Bintu mbulugambo gambe. Mane nafuna nnyo. That's a good one. Like that. It was like busy. Like I have to go. Like I don't know because okay, honey, I think I need a glass of juice. Like nabiva kona da kuchilala ngecho tuchitadde nayenga nze ng'omuntu tebyankuba wala kubanga bingi nnyo ebibadde ngawo ebisinga ne kwekyoba jagala akulira olunaku olwo. Did Doctor ever propose? Of course. And how was it? It was magical. Was it a surprise or it was really magical, and I'm sorry you guys don't have it in pictures. It's only me who has it. Since it was a surprise, Kalika surprise. Kati, I wasn't ready. Like like it was a surprise. I wasn't ready. I didn't osanga singa nali nchitegeddeko nagambe dynamic yangu nayo nkoya kafananye kange nkatereke. But I have like fun things, and but it was amazing, and I said yes. Of course. You said yes. Yes. Okay, so we talk about the capitulator intro shower. My God, you set a trend. You set a trend, Rema. Intro shower. Balance in this main town to bakola intro shower. It was when I was about to do it. Ngamba my service providers. Ngamba Rema chino kwaso so chikola ngamba really. Abantu tebetege kayonga ogena kolo kwanja noga nti kaba banno kaba kubanga kutegeka kuteka mu mbeere eyo, you know. Kuba people only do it kumbaga bridal shower. Yes. Nimagamba sempianga chino nchetegekere. No chikola. You know, these things happen once. Ate nga see it done. Nchitegekere ngamba let me do it. And it was beautiful. And you chose black. Black Why? is my favorite color. Besides maroon, I love black. Like black is my favorite color. So, chakutwaira banga ki okutegeka this intro shower?
Intro shower came in as a last minute thing towards the intro itself. Matwata nkada preparations zokwanjura, then the intro shower came in. So it's not that twino with debunji to script it down and everything, but it came along towards the mikolo ngam. Umayinga wetegeka mikolo just stressing, right? I just felt like no, I think we should do the intro shower. Cutting up service provider bagamba intro shower. They're like, no, it has never happened. What? You mean people don't do it? No, I want to do it because I just want to spoil yourself. Yes, I wanted to get into the mode of the function. You know, that is after my mother's death. Tata wange mama yangamba nakola ki twamuzika ngekyo ky'impact company nga nedda tatazika teri maasobola kujja agamba nti ki ye taata wange naye nga ne image entuufu asijirina. Getting to know part of my family, basenga bange abamu bategedde naatera okuzaala ama, you know, nembamanya. Nenga naina nabanyonyako ko ngandi around senior one, you know, inonga tebiba byangu bantu tobamanyi nabo tebakumanyi amaliza bagambo bami ekitegeera nga tuli awo ngera kale tewali chemistry because titwemanyi, you know. Naye I kept the contacts nezibeerawo. My big sister Hanifa nga bakubirako senga gye muli, you know, mbeera ngeeyo. So nenziramu okubalaba obulungi wano nga natera okuzaala ama. Nembagamba no bagamba bantwaliwa mubazika taata wange. Can you imagine since I was a year nga siddangayo mu kyalo kyaffe nga situna like anyone to connect us to the village, to anyone to connect us there, because nze mu mama wange tata wange yanzaalayo nakitegeera. So bakulu bange ba tata mulala kati nganze connection gye nali nina enene nnyo ku kika kyange yali mama wange nga yasobola okuŋŋamba nti ono yono antwale wana ndagono andagoli ate naye nanfaako nga ndi musinya wano nembeera nga siina connection yonna. Nabagamba balete kyana mu kuziika nga kito bwe kiti kitambula awo tata akyafudde naye nga tekibimanyi kitambula wanya nga sibimanyi kwetwabe bali bakoma okundaba. So ekyo kyo kituufu family yange nali sigimanyi. Screenshot y'omu ku bamaids bo eyagezaako okunnyonnyola omuntu omulala ndowooza nga ali wabweru w'eggwanga nga esente zitaaliwo, abantu abajja waliwo abagagga bakwasaganyizaako dokita naye nga dokita ye ekintu yakirimu ndowooza half then ebintu byali byakweraga. Screenshot era ng'erimu ekyogenda okuva side eno ng'oli muzito n'ogenda eri ekyo kyali kitya. One of your maids. All I have to tell is that I don't care what anyone says. I don't care, and I'm not going to start entering people's conversations. Mukwane bebanjogeddeko kati mwe kyekisinza okutiisa gwebanjogedde mubagambe simanya Rema toyina sente, Rema simanya okola ki, Rema oyina ebiseedi, Rema bunti ye mpwaba myumba ne Kenzo ng'olina olubuto. Obuzibu ne busangibwawa kiki batanjogeredde. Olaba ngamba nti mu nju mwennyini simanya mwajangamu abantu okitegeera. Even worse, mukwano nze teri kikyanyeenya ekyo kyenjagala obabulira ekijja ki teri ebyo byonna mbukuta mudi yange nze Namakula awo navaawo naawe kusaba agambye simanya sente simanya kweraga tuwerage namwe mwerage okweraga bakuwandikawo nti kwa Hamza na Rema yekka. It's free, mwerage kino ekintu kiwuba owuliraga kweraga weerage bakoze omukolo beerage naawe gukole gusinga ogwabo okitegeera. oba owulira kyoyagala okukola naawe kyoba okola weerage ate bakiwandikawo nti kwaffe ffekka ate nga tukyeraga mukwano
tetunalaba ekyo nyina okukakasa Tebanalaba. omukwano gwange gwa katijjo nze njagala nenjagala nnyo Bw'oba osazeewo. bwe mba nsazeewo ngenda kukwagalira Ssebunya temuna kyemwala Ogenda mwagaza revenge. revenge and by the way people thinking I'm doing this over to anyone omukulu musuuza Eddy Kenzo Dadama Tata Mal twakiriziganya bulungi nnyo this relationship is not going any further tewali kuyomba tewali kulwana and I think he has even told you guys he knew about it so omuntu ng'omuvize on na relationship gy'obaddemu omuntu omugambe yabaterayo screenshot ya message nga mugamba temwagiraba so byali bituufu temwagiraba twabisoma yemwagisoma nga mugamba bulungi nnyo nti munnange nkwebaza otukkiriza obeera mu nnyumba emyaka 2 gy'ovuddewo ewaka era ngenda movinga on bulungi nnyo mukazi kyakola ekyo ng'agenda just kola byakiyaayi nandibadde nfunvaawo buvi neŋŋenda because he was no longer staying there nali nga why let me just go but I had to tell him okitegeera cause yali kyali wange nga mukwano gwange nga nina omugamba ate nga twali tukkiriziganyiza even after those 2 years before the 2 years nga tukkiriziganyiza nti mukwano kintu kigenda genda it's not going any further okitegeera but still temwakimanya nakukimanya by the way people didn't know bategeera ndoza wayisewo n'omwaka nti is no longer staying there kuba yali nzikiriziganya tewaliwo okulwana tewaliwo okuyomba twakyogera bulungi nnyo nze naye okitegeera so olwagamba okikola kulumya oli tewali alumyani nze ndi mu kukola kinsanyusa I moved on and he also moved on ate naye nja musanyukirako okitegeera bulungi nnyo ng'afunye essanyu lye ng'afunye ebyo byeyalootangako ngaati simusanyukirako omuntu ng'ofunye essanyu lyo nekyolootako what do we work for? What do we live for? Happiness, peace. You live to have that dream. No, I'm living a dream. It's all we live for. Nchifunye, ne musabira achifune. Nja musanyukira nnyo. Kati nze okwagala omwami wange, mupostinge, muteekeyo, mususute, nkole biki. I'm not doing it for anybody. It's for me. I'm loving my man for me. Honey, it's not for anybody. Okitegeera. Ate nga bannange simanyizira sinnaba tekimala kulave jampa tekimala simena kyakukola bannange Rema mungi nnyo mpuga buwuzi mulave ye nkugambe ki Jono Tata Mal ngagamba abasiramu mwina kye muyita nika Oh my God. Rema interview no gifudde ya Tata Mal. Ndimujemu. Kati kino kye kiba kisemba. Bagambe ku Valentine. Soka tumale kino. Okitegeera. Tata mwakola nika mu kisenge eyo. No. Tebako certificate. Okitegeera. Bwebaayo agireeta. Nikeba kamahali siba kuli. Sina mahali ginalya. Na ulamba mahali yali mmotoka. Eriwa. Nomavugiranga Amal. Mbo. Inze Namakula. No. Sagala kwogera bingi ku mwami oyo kuba mwekitiibwa. Mwekitiibwa and I will always respect omwami oyo. Tata wa mwana wange. Okitegeera. Sikirungi nnyo okuddaawo okumwogerako. Okitegeera. Sikirungi. Kati waki mba mwogerako? We had our times. You know. Kati olwokuba mbu twayawukana ntandika okugamba mbu kino kiri. No. Muntu wa kitiibwa eyo gyali mwakola emirimu gye egiri gundi. I can't start talking about my man. Why? My what? My baby daddy. I can't. Okitegeera. Sisobola.
ndaba tebigasa naye nga kyolina omumanya we are not fighting butuli buli omu ali mu kugira munne. I for one, I have no problem with him, and I pray that he also finds happiness, you know, afune essanyu, afune amaka amalungi, okitegeera ama bagendeko eyeeka basangeyo maama omulungi abaanirize, okitegeera. Those are things I pray for.